Ku ntandikwa ya wiiki eno amawulire gatandika okufuluma nga bwe waliwo abantu abaddusiddwa obukubirire mu malwaliro mu disitulikiti y'e Napak oluvannyuma lw'okulya emmere yabaviirako obuzibu. Emmere eno yabagabibwa ekitongole ky'ensi yonna ekidduukirira abali obubi ekya World Food Program. Gavumenti ekakasizza ng'abantu 4 be baakafa olw'emmere eno. Gavumenti ng'eyita minisita w'ebyobulamu yasalawo emmere eno yeekebejjebwe wano mu ggwanga n'ebweru waalyo okuzuula obuzibu we buva. Okunoonyereza okwasoose okukolebwa okuva mu kkalirizo lya gavumenti erya Central Public Health Laboratory kwakizudde nti emmere eno temwabaddemu buwuka bwonna bwa bulabe. Wabula okusinziira kwa myuka minisita w'ebyobulamu Opendi, akawunga, sukaali ne butto ebyatwaliddwa mu ggeserezo lya gavumenti eryokubiri erya Government Analytical Laboratory Wandegeya kwazudde nti emmere eno naddala ey'akawunga yasangiddwa nga yawumba bwetyo n'ezaala obutwa buyitibwa Aflatoxin nga kya bulabe nnyo eri ekibumba. Waliwo ebintu ebimera mu mmere kati level zasusse ne ziba nti nezireetera abantu baffe okufuna ebizibu ebyo. Aflatoxin yeetanira nnyo ebifo ebirimu ebbugumu eringi era nga yeegazaanyiza nnyo mu mmere eterekeddwa mu mbeera eno naddala kasooli, ebinyeebwa, kawo, ensigo za ppamba n'ebirala. Tutegeezeddwa nti singa olya ebintu ebirimu Aflatoxin omungi ofuna obuzibu ku kibumba so nga ne kansa tomusukka. So tulina okulaba nti tukebera emmere yonna ze tugenda okugabira abantu bannayuganda mu districts ezo nga Karamoja abantu balimo okufuna ate ebizibu oba okufa nga bwe kibadde. Wabula agamba nti tewali muntu yenna agenda kuvunaanibwa olw'ekyatuuseewo kubanga tekyakoleddwa mu bugenderevu. Minisita ono alabudde bannayuganda ku ngeri gye bayinza okuterekamu emmere y'ensigo okwewala okufuna obulwadde obuva mu mmere eno. Erimu kusaba bayigiriza bannayuganda nti tubeere ne sitowa zaffe ze tusobola okuterekamu emmere. Okunoonyereza okulala ku mmere eno kulindiriddwa mu sampulo ezaatwalibwa South Africa ne Kenya. Jumakiriya, NTV ku ssaawa emu.